Mugetufuna ye Alien Skin ne Dr. Jose Chameleone beguddeko laba olutalo live ekikonde kinyose akatambi kengendo okubeera nkulaga naye nga nkusaba subscribing atanaba naawe atana likinga video beera ng'ogirikinga ku ssaawa eno yennyini. Katudde mu simple logic goli musajja wange nkimanyi kati katuvudde mu mbali Chameleone asobola batusoke mu Ninja Warrior. Nedda njagala tugende mu mbali kolinda ko gulacho oyagala be wakabi mukasobola Alien ese nizoko uli lero ogudde ku musajja muno ngudde ku musajja munanga ate gwe manyi nti mugezi kati musoke mu amuleso lingi awo wonna bwe tujja lwaki gwe toyogera musinga tugende mu roka z'empaka lwaki ontwale eyo tugende mu kapiira anti ogambe musajja wakabi mu nnyimba enkadde kalina nnyimba nkadde ntandika kudda muzize kadi ntandika oyimbiza nasanyuka tasobola kusanyuka ate naye era tuyinza yimba soko mubuuze kyeki munyumira nga tutunakaya nasanja olutalo lwala yisinze ayombera ki jasoke tumanye wamma oyombera ki yantandika oyimba ezizo gwe bite mwendo ng'ogimanyi ky'ogimanyiko kituufu kati ku level yo bwoba olina ku federation singa nja ku federation nabeera ku level ki waliwo ebifo bimu bitubalekera okitegedde namwe abamanyi endongo mubeere ne position nze ndi champion wa ggwanga ne sina kafo konna kentuulamu lwaki kuba nkyalina amaanyi aganoonya ssente nga sinawo ensayininze sidadde kyenkulira siyadde kwaya liida kyogala waliwo kwaya master nsinga obwakabi kwaya master omu yadde mpaka kwaya master omu gwomanyi nti oyo mubi yatendeka erubaga bro mayiniga nze ndi omuntu omu naye ndinga tiimu Alien fango ni bagimanyi kiraba oyita wano weeri omuntu wakanene kyatamanyi nti kwafiira n'omubuuza kale eriwa yo fulaga yaabwe bo bawanika eriwa eripurezentinga bwe kimulema okuddamu naayomba nnyo gwe oyita omumanyi tomusobola muki tukenemu amulesolingi nti tukenemu zino empiza okwesigako pawuda nti tugere mu motoka z'empaka nedda kati wakabi muki yali ampadira de kyabiri nti kimekere nakuwa ku sente zange nedda oyagala nkuwa ekitiibwa nga ate gwe okozesa bena waaka ku sente kyekitiibwa gwe kyoyagala ate nabo baba frontinga ate gwe kikumalamu nzirabeeranga ne Clever gye nga buli kaseera gabbayisa amaaso nga abantu bavuma baleki wabera kuifuta vya babayisa nga tobavuma yasi gokola ekituufu gofunemu ekidda mu nsawo yo ne bali bafuna golwaki baleeta pulezidenti wa fangoni tagifaanana kyagoso gwe n'amagezi agabeezaawo ekisinde ku zero balance gwe sigayinaze tekuli afuna salale ninga weekiri kikola emirimu buli omwe ekisinde ekyo kyekimpeezaawo kyekintekamu kasente omanyi okumanejingibwa family group nze simu zange teziriiko nakakubuza maneja oyo yani ninga bwe ninanye maneja wange ate ng'era bakubukinga bakufuna so nga kitwenkana nsango naavimba kumbe yali oli avimba ffe tumanyi bwe tufuna ekintu ekyo sebo omya esimu ye tebaako naye abamwagala bamufuna ne bamubuuki esebo gwe kasita fango nyojimbe boto womanyayo fango ni memba omumanyi omumanyi oba onfunye kakati bizinesi eno ey'obwasozo oyo opulanize gikola paka ddi oba oyagala kumuza amangu ogiggale eyo ngibadde nkyagirimu ey'okusobola bizinesi ezitaza magoba
ate munange abantu abamu bali awo bwe batu tya bannange anti kati izo omuntu akana nange nemusaasira nange nemala nemutya abakanda naye gwe botya anti izo omuntu akana nange nemutya ate nenti abadde bamutya ebbanga lyonna anti omuntu akana nange nemugana naye kati ddala mazima tunulira emmotoka yo eriko ne tikkaati emona ekuba n'eŋŋombe tunulire yo nogukana naye nga ntemeteme n'empalo yambadde ennamba ono yambaddeko ya kitundu ate nga yagigula nnamba n'agitemera ku kifu nekumanyi mwana nekokimanyi mama wajali wa kitiibwa nze mama wange embeera naye naye nga ate yankoza butaba mu bigurupu mba n'ekigurupu ewaka waffe naye nga gwe mama mwekitiibwa bulungi nnyo byagamba obiwulira naye nze omukulu gokana naye mama wange kuva butankubira bigurupu naye wetubeera ewaka waffe naye ebigurupu byo bitava obuterevu bantu Jika Media kwoli nkwaniriza nenkwebaza n'egyo gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero ensonga zikyakutte ddala wansi ne waggulu eza Alien Skin nga kogasse n'omukulu Dr. Jose Chameleone ne kansubire weekend Sunday ekutambulidde bulungi nnyo ddala ku mukutu Jika Media kwokyali ensonga zo zongedde okubeera nga zikwata waggulu ne wansi ez'omukulu Alien Skin nga kwogasse n'omukulu Dr. Milikwezi Dr. Jose Chameleone lutalo lukyali mu bigambo olutalo lukyali mu bigambo wabula enkambi eya Alien Skin mulimu omukulu era eyakubiddwa mwena gwe mwalaba gye buvuddekaawo empi zaamuyitamu n'ensambagere naye ng'asofa olutalo ddwo mu makati g'abana babiri lukyali mu bigambo Alien Skin bwaweereza ate nga n'eri Dr. Jose Chameleone naye bwaweereza n'olunaku olw'eggulu era omukulu oyo Alien Skin yavuddeyo n'ategeeza nti agenda kubeera nga ata ennyimba naye tayito z'ennyimba ze yatuwadde twawuliridde ddala nga z'ennyimba ate eza Dr. Jose Chameleone mu nnyimba mulimu valuvalu mulimu kipeepewo ezo zonna tuzimanyi nnyimba za mukulu Dr. Jose Chameleone tetumanyi oba agenda kuziddamu buzzi naye nga yategeezezza nti ku albamu ye empya gyagenda okubeera nga ate mwanatu ata essaawa yonna kuliko ennyimba z'omukulu Dr. Jose Chameleone katulinde tulabe wa olutalo luno gye lunaggwera naye ng'okusinziira ku vidiyo gy'ova okulabika nga ate weerabirako yabadde mukulu Alien Skin yabadde ku live emu n'abaako n'ebigambo ate mwanatu byayogedde yagambye asaasira abo abamutwala siriyasi era asaasira n'abantu abamulwanyisa nti kati bakuwulira batya nti olwanyisa Alien Skin ekisooka ye kenyininyini ng'omuntu tali siriyasi mu bulamu bw'ensi eno kati bawulira batya tayito ey'amaanyi nti Dr. Jose Chameleone omusajja ow'amaanyi legendary mbwate alwana Alien Skin bawulira batya omusajja gwe ate atematema emmotoka agule emmotoka n'azitematema mbwate ali mu Dr. Jose Chameleone gwali mu kulwana kwegamba mu bufunze n'ategeeza nti ekyamazima Dr. Jose Chameleone level ndala yandibadde taddaawo na kulwana n'abantu batali serious nga Alien Skin n'abantu bangi nnyo ab'enjawulo era bavuddeyo ne balabula Alien Skin bamugamba abeerenga akendeeza ku bigambo otherwise singa abeera tagendezeza ku bigambo akasajja kali mu kujjonkera kazibumukko nti ate bwe kituuka ku bintu eby'entalo ke kasajja akakyasinza okwagala violence mu nsi eno so abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bagenda maaso ne babeera nga balabula Alien Skin n'okugenda maaso n'okubeera nga akendeeza mu bigambo
n'okubeera nga akendeeza mu ngeri gy'ajjonkeramu dokita, kubanga dokita ekyamazima mbu tagenda ate bwe kituuka mu ffujjo ye musajja akyasinze okubeera nga ate mwanatu ayagala effujjo. Ate era abamu ku ba social media in-laws ne bavaayo ne bategeeza nti amazima go Dr. Jose Chameleone yayokyezaamu tasobola kubeera nga ddaawo n'ajjonkera ate Alien Skin, nga mbufunze bategeeza Dr. Jose Chameleone level ndala, era abawagizi bembu yabaswazizza nnyo okujjonkera, okutandika okujjonkera oba okulumba omuntu nga Alien Skin atalina wadde yadde wa mutuuka. Ne bagamba awo nno Dr. Jose Chameleone yayiyeemuko ku mayinja. Level yazisuddemukko Alien Skin. Dr. Jose Chameleone takyali level zaabo ba Alien Skin. Bigambo by'aba social media in-laws bwe batyo nno nga bagamba Chameleone ku luno bukyatawakula ntalo, ku luno yawakudde olutalo olunafu ennyo era yaswazizza nnyombo abawagizi be. Ate bo abalala abadde balaba olutalo luno bagamba eno nno mbu yandibanga stunt, abakulu bano baagala kubeera nga beekuumira mu mawulire, ate ng'ovudde ne ku kwekuumira mu mawulire mbu nga bagamba ku baana babiri kuliko ayagala okutaapinga ku masannyalaze ga munne, era nga bano beekwasa Dr. Jose Chameleone nti yandiba nga yayagala okutaapinga ku masannyalaze aga Alien Skin, mbu engeri gye kiri nti alina oluyimba olupya, mbu mazima kyoleka bwolesi nti ono nno yandibanga ayagala kutaapinga ku masannyalaze ga mukulu Alien Skin, oluyimba lwe olupya mwenna lwe mumanyi. Oluyimba lwe olupya lusobole okubeera nga ate lutambula. Oluyimba baluyita Zari, ndowooza baluyita Zari. Yagamba abantu bagamba nti yandibanga yagadde kutaapinga ku mafuta aga Alien Skin, oluyimba luno lubadde lutatambula lusobole ofuna amasannyalaze lufuumuuke ludduke emisinde lusobole otambula mu bantu. Abantu bwe bagamba nti yandiba stunt, era n'okusinziira ku butambi nga bwe mubulaba nti Alien Skin babadde nfanfe n'omukulu Dr. Jose Chameleone. Obutambi nga bwe mubulaba obutambi bukaddeko ate nga sikeeko kuko obutambi bungi nnyo, nga bano basinkanira nga bakyali nnyo nga beebongako. Kati abantu bano bagamba twandiba wano naye ng'ebintu ebyedde ebyaba Big 3 byazzeemu. Ba Big 3 mubajjukira bulungi, beekubanga beeyisanga mu mbeera ey'okubeera nti yali eraga abantu nti balina olutalo olugenda maaso, naye ng'eri mu background backstage bakwatagana era bakolagana ne sekkolagana yenna. Kakati n'abantu ne bagamba ne wano bano bandibanga batuzanyira ku mitwe, naye ng'eri emabbali baddeeyo ne basekereyo ne bagamba naye baaba bano twabasiriwazza. Embeera yo bwetyo bwekyatambula. Katulinde tulabiwa gye binaggwera, naye nga ku mukutu Jika Media kwobadde kusaba subscribing atanaba naawe atanalikinga video eno, genda maaso bwotyo oberenga ogiraikinga ku ssaawa eno yennyini. Itira mu comment section oberenga onteramu endowooza yo butereevu. Munzikirize mberekereze, akuume atakomera mpeera. Mbaagaliza Sande nnungi, mubeere bulungi, mweraba.